Sheikh Kiti Embeera Etabuse oluvannyuma lw'akabenje eddekabusa kati akabenje kano tewali kye kamukolako wabula ate abamutomera bayina ekigendwa bayina ne target. Wetukeeredde olunaku leero nkusaba sooga olakinge era nkusaba ateekawo QR ku mbeera ya Sheikh Kiti atwaliddwa mu ddwaliro olw'ebirowoozo olw'enjega n'ekyekango ebyaddala bamututte nga embeera ate ennungi tebaamukoona wabula emmotoka ye baagikoona k'ogatta ebigambo ebye baayolekeza kati agasembeyo kubanga gafuluma nti newe baateekayo ebibaluwa nga bamutiisatiisa okwagala okumuggyawo mu b'embeera eyo. Kigambibwa imbu ne famire eky'okugiddusaawo kiyinza okuba option egyasingira ddala okwagala okukola wabula ate wetukoledde video nga agavaayo atwaliddwa mu ddwaliro. Njagala osooka olabe ebyaliwo katini nze gye nkuwe ate ebiriwo olunaku olwaleero. Emmotoka ya Sheikh Kiti gye mwamuwa yagudde kabenje olunaku lw'ejjo we yabadde agenda Kawempe Maganjo. Ndezi nsonga badde azimaliriza kimuvumye n'omuvunga kimuvumye motoka wagikonye badduse Sheikh bamuvumye motoka bagikonye badduse. Jero nakakasizza nti abakatuliki muli bantu bazibu nnyo mwaloze emmotoka ya Sheikh Kiti gye mwamuwa negwa kabenje naye Sheikh Kiti teyakoseddwa nnyo teyakoseddwa naye nga emmotoka yo eri mu galaji abakatuliki muli balogo. I am not leaving this place. Okay, I'm going to use a reasonable force. It is okay, you can use your reasonable force. People, it is okay, you can use your reasonable force. It is okay, you can use your reasonable force. I cannot leave this place before I want everyone safe. You're probably wondering how I ended up in this situation. nga bw'owulidde omukyalo oyo nga yeezooba n'abasirikale ku mukolo gwe babadde bategese bubagamba nti babadde abakulu ab'ebyokwerinda babategezeza wabula kyababuuseeko okulaba ng'ate ab'ebyokwerinda bazze ne babanaabya mu ngalo mu mukolo gwe babadde bamanyi obulungi. Embeera bw'etyo weri kuba NUP ebyaddala abagezaako kubanga bategeka enteekateeka z'okulonda kw'abavubuka. Omukyalo oyo bannaye mukyala w'amaanyi nnyo era yataddewo embeera n'omusaayi kubamu bambi gwayise. Embeera bw'etyo bwe yabadde kati Fulfiga mulina mu maaso awo agamba nti abavuma abaana ba Kyagulanyi bambi mubaleke ebyewuunyisa bibino tokyabiraba 2025. Tabani wa Trevor mwana wa Misachi era tumulabe mwana wa Misachi nenga abanange lwaki mwogere abantu bafana mbere ne mugamba simanyi mwana wa principal simanyi afana nani mwana omukulu simanyi simanyi ibi babi wazayo no yo mwana nga bibi ndana kubara na bobi ne wala mwesiro ku mwana wa bende lira kyo tuyolimba sirimba baludde bonna ne bali cross nga bali mbata ngokuyimba nze kubulira ate ne bobi wine waite wagende kanno kirisi kitufu n'ikinu nze nkubulidde Solomon alina emyaka myaka Kampala ate abaana ba Bobi mbajje mu bintu abaana mbajje mu bintu abaana b'omusajja mbaleke nalabye muhoozi ng'agenze okuziika nga ne mukyala we okigera twalezinga ensonga wano egamba simanyi wa control mulina twalezinga ensiŋŋaano egamba lwaki president agenda ne mukyala we ku buli mukolo gw'eggwanga ababaka bappa sokolere birthday ambuza kati sebo kati ndete ebiki ekituufu anti tusobola kusirika mumpe ebintu 10
Uyo. Tamani wa Trevor. Zemoita Trevor. Yimba no. Happy birthday, Trevor. Happy birthday, Trevor. Happy birthday, dear Trevor. Mutabani wa Ivan na Mulondo ne Trevor. Wabari baito wa Misachi, happy birthday. Ne afanana mu Misachi. Mwantena afana Misachi kojawe. Bambi Eva tobe no mwana woyo abere wa Irene, abere wa Misachi. Abere wa Eva wa Rema. So Rema Misachi twabere na yena yona kulegulo. Rema nkwebaza kubanga omwana oyo mwagadde nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda, edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 756 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fulafula ka motivational speaker. Kefulafula akakugumu kwekebejja ensonga. Kefulafula bana abantu bebagamba bakita batya wakasanke. Omanyinga muri mu mpaka ez'Oluganda baga omuntu ekibuzo kiba kikulemi bagamba wakasanke naddamu ekibuzo. Godfather yefulafula wakasanke. Buli kaseera yabeera n'amagezi g'alina okuwa abantu balaba. Namulaba awa bali eri ab'emifaliso nono wafanica abewasa amagezi. Mbo wasiza oyo mukazi naye omwana wamwe asooka wanatukira mu senior wano munaaba muli kuki. Kyokka yayogera weebuza ali mu mbeera ki. Ayambala obusaati bwa mivumba, obusaati bulinga bunene amasooka g'omwodia tetanus. Naye takolerako video we eva nayo be omulaba mu motoka omulaba mu bizimbe ebitategerekeka katalaga we. Eje myaka gyali kwa ino kubanga ina family gyalisa era nga musajja avunanyizibwa naye musabe family ayinza okubutika obwo butama n'abanga avubisa akabina ka sitaani. Buli kaseera yeefula omugezi atenze kyasinga okuntama oba scrolling for you page ne bamukuletera nzira nagamba TikTok enjagaza kiguno omuziina. Lwaki nditira abantu baniino abatalina magezi. Muwa wa abantu amagezi gwata wasanga ko otya abantu abasiza amagezi. Mboyo omusajja go wasiza we munatukira omwana musinyano mujja kubeera mu mbeera kyofaayo ki wasana bwe kiyoke tegeri nti oli musajja olyoka tuwa amagezi. Mwefulafula ba analyst wano